mutuufu ate kati nze mbabuuliridde wano nti nze nzekka nze nina olukusa n'obuyinza mu Uganda wano okudisclosinga figures numbers ne kyonna ekikwata ku muntu yenna nze nkiyina ne bw'abeera president akkirizibwa nina akawaayiro kenvokinga awo ne mandi kati obuyinza obuwulira obu yagambye nina ate baba tubasanga omuntu bamuwa obuyinza akusiba akusibira mu buyinza not when a reference waliwo ekyaliwo president ne bagira bati ne batutwala mu kooti abantu naye nga tebasobola yonna gye baagenda ne bakomawo nga tebasobola gundi zaffe ziri encrypted tosobola nze nzekka kati mugambe abantu balonde muve mu ebyo ti abalokole namba 15 gwe namba onoonya yaki gwogimanyi koodi omanyi kyetunoonya mu ekyo bwe tuga nti 15 lwaki okiremerako bona egeni abalokole 15 gwe genda olonde genda bakubale yogera ddiini yo ebisigadde bitulekere yogera ddiini yo va mu ebyo tojja kubisobola you're not a statistician naye anti mututeerako namba omukulu wano wa ubosi yatugamba ekituteesako namba kutuwanguyiza yayogera naye kati ate n'agamba dokita ndikodinga era njagala nzija aba ubosi bye tuwogera tetubikyusa ekyo kyeyayogedde kyamaze dde okutegeeza nti ubosi byonna byegenda okwogera ejja bikyusa ate tebakyusizza byatandise dde okukyuka erinnya baalikyusizza kulusiti kunaka efulumi wanje ku lukalala olupya olugenda okufuluma erinnya ekikabu kye bayita balokole tewali tojja kisangako ekyoluzungu kwekiri born again ate we baba akijjeko kitegeeza nti bakyusa kati golowooza tebali twogera oba ono yanyigidde empewo ogamba ono yanyiza empewo batugamba nti lisiti entuufu yiri yasembayo akalango ffe tubadde tukakuba kakati batuweereza lisiti ng'eyogera bintu birala abantu bambala gundi mumakokola naye abantu abayomba ekigambo bulokole n'abakirwanira bangi nnyo n'abasiraamu bolumu bakikaabirako wano nabo balokole Kyeswa nga yayogera for years Kyeswa yasomesa nti ewaabwe wali abo abalokole abatambulira dokita waliwo nno abazungu be balina ekigambo ekyo ekya blessing in disguise bakirina kati kitegeeza nti abakulu bamaze okulangirira abantu bonna Uganda ndokole mwete butekwa kuba balokole kitegeeza nti balinga abagamba nti bw'otalokoka tolina wooli kobeera mukyabo yubosi yeyagala okutotondera erinnya ensi yetemanyi naye yo tugigamba nti ekyo kyakusaaga tetujja kubageza kututondera linnya pya kyakusaaga ekyo se joke ekintu ffe tukijanjawaza buli omu naaleko awulira ng'akyagala kigambo kyaffe abalamu kiveeko omwami omu yaŋŋambye mu meeting eyo n'agamba nti ekigambo ekyo kyemwogera is the ultimate mu bukristaayo omuntu okubeera nti mulokole oba mukatoliki oba wanglican kyekyo kyaluubirira ekyo kakati omuntu bw'okitwala is not a preserve of any religion of faith anti bweboogera fenna nemugankulabanaga fenna kyetuluubirira ekyo ekyabaddewo kiki waliwo bishop omu yavudde side z'emu ankole region najja n'abaleetera article yange ya mwaka ki 2007 17 years ago makulu ki agize okubalaga nti I have been advocating for this thing since then up to now and it is on record nti buli bye mbadde mbagamba nga bituukirira kati seewaana bwewaanyi senkugambye article gye yabawadde yabalaze nti bwe nabagamba nti abalokole baweze 10% and more bwe mubanga mwatuwadde 1.9 kati twongereko 10 tubeere 11.9 bagenda okuzireeta nga ziringa bwe nazoogera kati ng'alinga abagamba nti serwadda n'abagamba nti bali 30% munoonya gye mulaga nabwe munanyonyola abantu naye ajja kifuna naye lwaki iddi teyakiruddeko kubanga yakireese nti bishop yakyogedde naye yabadde tateekwa
Idi muntu mukulu ekyokubiri ayogera ng'ebigambo byabibala. Idi yatugambye nti a day before that meeting ye Wednesday he had a meeting with the House of Bishops. Kakati yabadde ali under influence. Nakomao. Kwanda badde ninda. Kubanga ffe lwaki teyatuyitako mu lukiiko bwe lutyo ng'abalokole. Kubanga ffe tulinga nga bamuleetedde ebizibu. Lwaki teyayitako ku basiraamu wali nga akagurupu. Teri record nti yayita abasiraamu. Teri record nti yayita aba Seventh Day. Kakati mwezi dini zonna tubuuza ye wa dini ki? Ye nga ye. Naye nze neebaza Mukama bana. Kakati ate weebaza. Neebaza Mukama kubanga emyaka egyayita omuntu okwogamba nti oli mulokole kyali kivume. Naye abalokole ne tukiremerako ne tugamba kale kabatuvume mulokole mutolokera ku nsi omulokole ye musiru abalokole tebasoma twalokokera ewaffe ne batugoba ne bagamba mwasiwadde ngabo ekyatugobye waffe batugoba lwa busiru nti omulokole yenna abamusiru ne tugamba kati kitwale katubeere abasiru naye nga tuli balokole. Yes. Kati olwaliro oluvanyuma lukijanjawaza buli omu ayagala kweyita mulokole. Ate wulira anti omanyi kirimu ekintu kino bane muleme kisaagiramu twogera amazima agakaawa bw'omala n'obuuzibwa ekintu ky'oli mu kukkiriza eggulu lye likuwuliriza ng'oyogera. Toyinza kugamba nti siri born again siri mulokole ng'oyogera nga ne Katonda awulira. Oba ofulumye ali neegaanira mu maaso g'abantu. Kati buli muntu yenna ayatula nti mulokole alina kwogera nti mulokole. Kakati ekyo kitegeeza nti okawulidde kenjogere kakulu nnyo kakagambwe nnyo kubanga bw'obanga wayatula Yesu Kristo ng'omulokozi wo wadde ng'osabira mu kifulukwa wadde ng'oli wansi wa muti wadde nga tolina gy'oli naye nga walokoka olina okwatula nti nze ndi mulokole lwakuba nsabira mu muti. Era okusabira mu muti tekiziggyako bulokole. Era bakkiriza bana balokole nti baazaalibwa omulundi gwokubiri tebagendayo atali mulokole tali naye buli ayitibwa omuki alinaga nti mulokole kuba awo obwegaanira olifunira wa chance okubwegaana oba okubukkiriza olifunira wa chance okwatula Yesu Kristo oba okumwegaana. Bayibuli bwegamba nti alineegalira mu maaso g'abantu. Kakati omujulizi yona atayipinga n'agamba nti amannya go Ronald erinnya eddala Mukiibi olina emyaka emeka wazaalibwawa oli wa ggwanga ki byonna bamala byosologa nti osoma ddiini ki ansa mulokole ng'akoonamu ti oli mulokole ng'eggulu liwulidde. Bw'oliyimirira mu kubala abantu ekyo kye bajja okubuuza wafuna chance okugamba nti ndi mulokole ne weegaana wagirina. Kati dokata kambuze naawe ekibuuzo kino kati ekibuuza golinga goguwawo bosi kakati omuntu waffe ababulijjo bamanyi kyabulokole ye bwe banamubuuza nti oli wadde kiraga nti ndi mulokole tebajja mutiikinga kubanga akozeseza bulokole. Ekigambo bakimanyi bo beeri bakimanyi kye batayagala kwe kukissa ku rekodi nti born again brackets balokole. Kati kye bakoze bagambye nti evangelicals stroke Pentecostals brackets born again nga balinga bagamba nti amatooke stroke lumonde brackets food. Kuba bw'oyogera amatooke ani atagamanyi kati food kyetaagisa ki? Gamba bugambi nti ubosi tebala amagezi mu balokole nakamu. Akati ekirala bannaddiini kye beewala bano abakirwanyisa ne ubosi kyalwana agamba nti ekisooka bw'onogamba muntu oli wa ddiini ki n'agamba nti ndi wa ddiini ndala nga tagambye bulokole ajja kuba yeegaanye obulokole therefore ojja kuba omusalidde omusango tisi mulokole. Kuba omuntu kati omuntu atuuse okwogera
kubanga ate nze nasanyuse ng'amadiini gawandiisa amabaluwa buli omu bahulira ababiri bannaffe bw'akugamba nti ndi mulokole gwatiikinga era n'otegera nti bw'aba agambye nti ndi mulokole oyo born again kati kikutawaanyiza ki okukimuweera ddala wali nti mulokole kubanga era ne bw'oba tokimuwadde okitegedde anti ye point nedda ekyo tukigamba ubosi nti okugamba obugambi nti the word balokole tukijeewo does not take broccoli away from us. Will not give it up. Era bali tekijja bubawa. Ate ne bali tebakifuna kubanga Archbishop yawanise bwalo naganti bannange febe bakutuuka kugamba nti I am Church of Uganda stroke Anglican. Ngoma zito. Ate no kikwewuunyisa. Emirundi gyonna okubala abantu tekubaddeemu bbugumu nga mulundi guno. Kabonero k'amaanyi nnyo. We are headed somewhere. Kubanga okubeera nti ekikwata ku nzikiriza y'omuntu gw'ontuuma erinnya si gwe taata we are not discussing cows now. We are not discussing buildings. Yet this is a housing and population census. Naye sinnawulirayo omuntu abuuza nti ku mayumba amayumba teganaba kwogerwako properties n'ebirala tebinaba kuvaayo kufuka nsonga nnyo. Dr. Census eri eyaggwa ennyumba was a very big thing era census neeraga nti mu ruumu emu mu Uganda esulwamu abantu 5 people in one room. Census eri eyaggwa. That is the fact. Doctor, but that's not being discussed. Mpazi yaga simwogeze naye mukungu mu ubosi yayogera naawe Sunday yakulira okubalirira department ya statistics yagamba kati nganzira mu kiri kyo badde ogamba nti no mu kifo ky'okudiscussing ebizimera kikati beesibidde ku kino nzijuka yayogera bwati nti kino kye tuwogerako kikulu nnyo kyekisalawo agamba nti kubanga era ne bw'oba okyokulabya kungoga nti ojja kugaba buyambi toyinza disitulikiti bwebaamu abantu batono era bwetyo bw'otuuka gavumenti okugitemera omutemwa ogitegekera ekitegeeza bannaddiini balengedde emitemwa ate ffe tulaba birala. Waliwo n'abantu abalowooza nti omanyi abantu bafuna sente ku interreligious. Njagala buli muntu yenna sente ku interreligious azookere netizizi no gwe musala gwe azogere. Waliwo ne ku social media n'aleetaka article aka 26 USAID wa URC sente za sirimu kati zizo bazirese ate USAID bwebe kuwadde sente ate bagende zigenda mu government nika 26 bingo oli akaleta kati mbujezi nga banna nedda kati ffe tugambe bantu baffe tulemereko abantu baffe bobo naye ffe nze kulwanga ekintawaanya bintu bisatu. Number 1 nze ntawaanyizibwa meeting yabaddewo day before this one. Entawaanya nnyo eyo. How do you meet one group and not all? Atenga why you say fenna wamu yabadde ne group ne gundi meeting on Wednesday they had a meeting yatubulidde butereevu awo. I met the House of Bishops. Atomanyi boogera bwe batyo kuba tebalowooza nti awulidde ajja kufuna mu sense. Meeting ezo bbiri bazitegeka mu ngeri nga nayo yeewuunyisa one before and after. Kakati ekirala kwe kuba nti mu meeting kati bishop oli mwe yagiddeyo ekiwandiiko n'abagamba bannanga abalokole mu 2014 they had but in 10 years they had raised themselves to a 10% rise. Ate ono musajja wono yawandiika mu New Vision n'abatera waatiko ne bagisoma ne bagiyitamu. Kati tumaze ekiseera nga tubagamba nze gundi nange yanzibukula obwongo okundaga atiko lugolubi era nadde mugambye gwe jangu naga nti encha simanyi yakiise kola kutya bwaki obaki akyawewera yatambuddeko omanyi omukulu akyali mu kiwejjoji yatambuddeko kati omukulu yakadda akyawumudde akyawujjaddeko mbwawe naye yaleeta wane mugundi yatugaa 30%. So should it be right? Human rights group bwe tuba nga tuwezeza ate twazijje ku baani
ate tunabeera asatu n'abalala ne babeera asatu n'abalala asatu abalala batayagala tekiriyo wajja kubaayo abantu ng'ekintu kibatabukidde eyo paniki weeva kati ate aba human rights nabo bakugamba ffe kyetuwandise balinga Piraato kibawandiise kibawandiise okumala omwaka mulamba badde batugamba no you are 30%. naye Dr. omukulu bw'abanga nsonyiwa okwesiba ku ki kubanga omukulu yagamba nti Dr. ndikodinga ebintu byaffe tebikola ki tebikyuka kakati webibanga bikyusi kitegeeza ng'alina omulimu ng'alina government job yagenda y'obugenzi waliyo omulimu gwa gavumenti ogutaliko recommendation. Who recommended him? naddala nga guli ku level ya waggulu ya meritinga okumeditinga atya n'ayogera byayagala ekyo yakyogedde kya last week kya 2 weeks ago 3 weeks ago kyakomaawo yali alowooza tekiyinza kukyuka oli n'agenda mu lukiiko n'otuuza abalokole Lwere Serwadda Kyazze Emyawo Kiganda n'abalala Kayanja n'otuuza ogubinja ogwo gwonna n'ovaamu nga tebakasukidde muliro bakubatiza mu fayaalo kyetuba tutabayita kyebava batatuyita okwewala faya okubatizibwa kw'omuliro bagenda wali decent ate oba boogera n'omuze waliwo omwe yayogera nange ku bakungu abo ate yimulalalala yayogera nange nangamba no that one is mad and his entire group the whole group all their leaders they are all mad. Minisita namugamba nti sebo yogera mpola mpola omukulu gwoyogerako kwali kulayini yakuwulidde. He called me mad in the open nga ne minisita awulira neŋŋamba nti ekitiibwa minisita I'll pray for him don't worry. No, I don't need your prayer. Nemuga nti anja kusabira gatufaayo kubanga oli wampita omulalu ntekwa kumusabira busabizi ajja kuziraba mubasabire ngaabo baba ajja kuziraba esaala nebogamba saagala nebogamba oyagala ajja kuziraba tulagira nedda bwe banaamala ne bakyusa kyati eyo tujja kuzikuba bbiri zombi tuzirina ate banaakola batya weziri kyati kasita banaagifulumya ngaeraga kino tujja zibateerako tubateereko nti ubos does not change tujja kibateerako awo ate tekikomaawo tugenda kitambuza kubanga mu birowoozo bya balowooza batya nti ffe twagenda ku interreligious nga tetulinayo kiwandiiko ekiraga authenticity bakimanyi nti weekiri kakati otuwa erinnya nga ate ne ku interreligious balimanyi twatuuka tutya ku IRC era tuliyo tutya tuyitibwa tutya naye nze kyentya nti ubos n'ebitongole ebirala ebya gavumenti biyinza okukuma omuliro ogutya biyinza okutondawo religious conflicts nga tebeegendeza nga balowooza nti boogera bwogezi nga bebazitonzeewo bakati nga kino ekiriwo kino kiyinza okukubaganya abantu ne kifuuka namulanda era kati oba era buba gavumenti ye ekyagala ekyagalira ddala gavumenti teyeeguya mikwano gyayo. Omusajja oli omujjukira yazze n'agamba gentlemen we will never get equity simanyaki we will never get equity nepungama gwe naye omuntu ebeyoto nze nviira kati ekyo manyi kyakitegeeza gwe kati oyazeeyo kugamba abantu clandestine mpola mpola timutwala na bintu bino mugende mulime mugende mulime ate bwebagambye nti public holiday babadde bakigamba ani kibi nnyo public holiday toyogera n'abantu basukka mitwalo 4 egya Uganda